تفضل. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن هناك في الملعب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن أريد أن أستمع إليك. matida majivuga Allah subhanahu wa ta'ala washitiba Allah tabaraka wa ta'ala atwadde chansi eyokuba nti tukyali balamu. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala aberenga assa okusasira n'emirembe ku ekimwe nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kulaba obumu ku bubonero obulaga nti imaani zaffe zikyali nnafu. Twetaaga okubeera nga tulafuubana, twetaaga okubeera nga tukola nnyo barakallahu fikum okulaba nti imaani at least zeyongera waggulu biidhnillahi tabaraka wa taala. Kuna baadhi ya chuoni wamesema anna al-iman yazidi bitaa wa yanqusu bilmasiya. Nishtikiriza ki nti imani y'omuntu barakallahu fikum yeyongera maaso inapandishwa kwa sababu nti omuntu akoze ibada Allah tabaraka wa taala ziragira okubeera nga akoze eki, ziragira okubeera nga tuzikola. Jambo la pili inapungua ekawansi na muntu okubeera nga akoze amazambi na muntu okubeera nga akoze amaasiya ago Allah subhanahu wa ta'ala ge yatugaana okubeera nga tugakola. biidhnillahi tabaraka wa ta'ala alama ya mwanzo akabonera akasooka akatulaga biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nti imaani zaffe zikyali nnafu. Akasooka biidhnillahi barakallahu fikum kagamba nti adamu dhikru lmaut. Kuna baadhi ya waislamu ambapo wanaishi katika dunia hii wanafikiri kwamba hayatu dunia ni mapito, sisi tunapitia tu, hatuwezi kudumu katika dunia hii. Abulugada barakallahu fikum enseno tetugenda kugibeerako lubeera na lubeerera, tugenda kuwangaala akaseera ako almuhaddad ako Allah tabaraka wa ta'ala keyatuteekerateekera okubeera nga tukawangaalamu nate tubeere nga tusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hadhihi dunya hayatu dunya, الدنيا hii اللي نعيش فيها itaisha, lakini swali linabakia, lazima uulize nafsi yako kwamba mimi nimeishi miaka 30 miaka 40, lakini kuna baadhi ya kazi ambapo nimezifanya
zitasababisha yauma alqiyama niingie peponi au uingie motoni. Lazima uulize nafsi yako sasa, a'mal as-saliha, kazi zako ambazo unapambana nazo, unashughulikana nazo, zitasababisha wewe kuingia peponi au vipi? Amin. Barakallahu fikum. Jikumalira masuka Allah tabaraka wa taala okuberanga agenda kuwe jana obanga agenda kocha omuliro. Uliza nafsi yako, badu Allah tabaraka wa taala tula wansobu oberengo olowoza, oberengo ofumintiriza akaseera konna ogenda kusinkana Allah tabaraka wa taala. I'lamu anna al-umra qasir. Ndugu zangu katika imani, lazima tujue kwamba hadhihi dunya al-umr ambapo umepewa na Allah tabaraka wa taala ni mchache tu. Wal hayata marratan wahida, na uhai ambao umepewa na Allah tabaraka wa taala ni mara moja tu. Wa amamaka fihi kabur, subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah. Mbele yako kuna kaburi, unataka usake, mbele yako kuna kaburi. Idhan lazima ukuwe makini sana kwa amali zako ambazo unashughulikana nazo katika dunia hii. Abaruganda barakallahu fikum. Tekedwa kuba abantu abegenderezanga tukole emirimu gyaffe, tuleme okusinkana Allah tabaraka wa taala nga Allah subhanahu wa taala agenda twocha omuliro. Tekedwa okubeera abantu abagezi barakallahu fikum, netumanya nti ensi gyetuwangali anytime tugenda girekawo tusinkane Allah tabaraka wa taala. Badu Allah tabaraka wa taala ukiona waislamu, okulaba abasiraamu nga bagenze okuziika munnaabwe, bagenze makbara, batuuka makbara, halafu wanaanza kushangaa, ne batandika okwewuunya. Naye nga kiki beewuunya? olw'omuntu afudde gwe baziise. Naye omuntu nasinkanya Allah tabaraka wa taala anasema la tataajab, الأمس كنت كمثلك وغدا ستكون كمثلي. anasema kwamba muislamu ambapo anaishi katika dunia hii usishangaa. Kwa nini? Kwa sababu jana nimekuwa kama wewe, lakini kesho utakuwa kama mimi. Yani ndio muntu azikidwa agamba gwasigaddewo tewewuunya. Lwaki tewewuunya? Ejo I was like you, nabadinga gwe. Naye kitegeeza nti bugenda kera kumacha ate ng'olinganze. Idhan aboluganda barakallahu fikum, tubeere abantu abegendereza nga tuwangala ku nsi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alama ya pili, pointi eyokubiri ambapo inatuonesha kwamba imanu yetu ni dhaifu, kathratu alwuqu'i fi dhunubi wal maasi. Tunaishi katika dunia hii, tunafanya haram, tunafanya makosa, tunafanya kazi ambazo zimezuiwa na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watu wanakunywa pombe, watu wanafanya zina, watu wanafanya dhulm, lakini hawajui kwamba karibu kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla ya kuanza safari, Muislamu lazima utulie, ufikiri kwamba duniani hii ambapo unaishi itaisha tu. Mtu atekedwa kubeeranga mugezi
lwaki kyensi gyawangalirako erina abagisookako naye nga abagisooko barakallahu fikum allah abatwala nawe olina okubeera omukozi olina okubeera omugezi ennyo ngaowangalira ku nsi ya allah tabaraka wataala omuntu ng'akola amazambi omuntu ng'anywa omwenge omuntu ng'alyaza amaanya omuntu ng'akola byonna byagala okubeera ng'akola naye neerabira nti akaseera kagenda kutuuka asinkane allah tabaraka wataala omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagamba mu hadith yagamba nti akthiru min dhikri hadimi ladhat ewe waja wangu ndugu zangu katika imani lazima tukumbuke sana kwamba anytime malakul mauti inakuja malakul maut inakuja hana alama hiyo yote ambapo inakuonesha kama inakuja there is no any sign tewaliwo sign yoneraga nti omwanadamu agenda kukola ki agenda kusinkana allah lakini lazima ujue kwamba anytime any day ugenda kusinkana allah tabaraka wataala lakini uliza nafsi yako kabla ya kurudi kwa wahabu ripoti yako ni njema au sio njema ripoti ya masika allah tabaraka wataala efaanagana etya nungi si nungi ekuyisaawo maaso ga allah tabaraka wataala obate kuyisaawo idhan omuntu omusiraamu barakallahu fikum omuntu omugezi ateekeddwa okubeera nga yeegendereza nnyo ng'awangaala ku nsi ya allah subhanahu wataala ateekeddwa okubeera omuntu omugezi ennyo ng'akola emirimu gye lwaki agenda okusinkana allah subhanahu wataala nga allah tabaraka wataala amusiimye ensonga endala biidhnillahi tabaraka wataala adam tawakkulu ala allah adam atawakkulu ala allah kuna baadhi ya waislamu ambapo wanaishi katika dunia hii bila kumtegemea allah tabaraka wataala hiyo ni dharuri oyagala toyagala oyina okwesigamira allah tabaraka wataala in every situation mahma dhaqat bika dunya ensi niweekunyiga barakallahu fikum tokutulangawo essuubi ery'okwesigamira allah tabaraka wataala badu allah tabaraka wataala kuna kisa moja baina ya nabiyuna Sulaiman ma'i namla ma'i chismizi nabiyuna Sulaiman ezimu ku mu'jizat allah tabaraka wataala zeyamuwa era asobola okubeera nti ayerezanya n'ebitonde bya allah omuli amajinni wakadhalik omuli ensanafu ebinyonyi n'ebirala byonna naye lwali olunaku lumu nabiyuna Sulaiman n'abuuza ensanafu n'agamba nti ayatuha namula kam ta'kulina min habbat min khilali am bw'otunuulira wakati w'omwaka biki byosobola okulya min khilali am okusinzira ku piisi 3 ezakawunga ensanafu yamugamba nti 3 habbat ndya piisi 3 fa akhadha ulbatan saghira wa fataha futahatan saghira nateeka mu piisi 3 bw'amala oteeka mu piisi 3 wayita omwaka biikhtisar najja n'abuuza ensanafu ayatuha namla anti kulti annaki ta'kulina 3 habbatin min khilali am limadha akalti habbatan wa nus lwaki olidde piisi emu n'ekitundu njagala tuwulire majibu ey'ensanafu ofune omukaarana wakati w'omuddu allah gwe yatonda n'abeera nga amusukkulumya ku bitonde byonna n'ekitonde allah kye yatonda eky'ensanafu sanafu yamugamba nti ya nabiya allah lamma kuntu hurra tariqan bwe nali nga nkyali mu free range system bwe nali nga nkyenoonyeza ebyokulya ariftu anna al arzaqu biyadi llah nze namanya nti engabirira yonna eri mikono gya allah subhanahu wa taala lamma akhadhtani bwe wankwata nonteeka mu kacupa khashitu an tansani natya nti osobola okunneerabira bwebeeranga ensanafu barakallahu fikum yesigamira allah tabaraka wa taala
imayinti Allah tabaraka wa ta'ala huwa arrazzaq washitibwa Allah ye mugabirizi. Lwaki tubeera ne wasiwasi? Lwaki tubeera n'okubuukabuuka nga tukimanyi nti barakallahu fikum omuntu senga abeera na wasiwasi zezimu ku alama eziraga nti imaani zaffe zikyali ndwadde, eziraga nti imaani zaffe zikyali nnafu. Lazima tugikakamuwe sana. Tuteekeddwa okuteekamu ennyo amaanyi, tuteekeddwa okupambana nga tukyali balamu, kubanga tunasinkana Allah tabaraka wa ta'ala tewaliwo chansi yonna. Tugamba assalama khairu minan nadama. Abulugana to be safe is better than to be sorry. Lwaki omuntu obeera safe ku nsi naye ng'ate mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ogenda kubeera sorry? Tugamba it would have been better, kyali badde kirungi barakallahu fikum, n'obeera sorry ku nsi naye ng'ate mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kubeera safe. Ndugu zangu katika imani, lazima tukuwe makini sana kwa kazi ambazo tunashughulikana nazo katika ardhi hii. Ukicheza bila kufanya a'maluka salihah, wallahi mwishoni utajuta. Lakini ukijuta uwezi kupata kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bado uko na chance, bado uko na fursa. Itumie fursa hii kabla ya kufika kwa Wahabu, kabla ya kufika kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kabla ya kujuta. Tumia chance ambapo umepewa na Allah tabaraka wa ta'ala. Idhan ahibati, teekeddwa okubeera abantu abeegendereza ennyo nga tuwangaala ku nsi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yagamba nti innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'id tahta jabal. Muislamu anaona madhambi zake, anaona maithmu zake kwamba kama yeye iko chini kwa mlima mkubwa. Muislamu mukkiriza alaba amazambi ge barakallahu fikum, agalaba nga ali wansi w'olusozi, yakhafu an yaqa'a alayhi. Muislamu ng'atya naye nga kyekimutiisa, atya olusozi olwo okukola ki? Okumukuba. Anaogopa kwamba mulima mkubwa inaweza kanguka. Lwaki? Ye muntu omugezi amanyi nti akaseera konna agenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, amanyi nti tayimu yonna agenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Ateekeddwa okubeera nga akola ebyo Allah tabaraka wa ta'ala beyalagira okubeera nga tubikola, n'abeera nga yeeziizaako ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byatuziiza okubeera nga tubikola. Buli muntu abuuza ekibuuzo barakallahu fikum, emirimu gyo gy'okola, ibada z'okola zinamurudhisha Allah tabaraka wa ta'ala, au emirimu gy'okola Allah subhanahu wa ta'ala gyagala agisiima oba malaka ekolera? Notamanya nti maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ogenda kubuuzibwa. Allah tabaraka wa ta'ala atakuuliza maswali. Allah subhanahu wa ta'ala lazima ujue kwamba Allah tabaraka wa ta'ala atakuuliza maswali, lakini kabla ya kuuliza maswali lazima ukuwe makini. Bero omuntu wabuvunanyizibwa barakallahu fikum, omuntu w'amagezi okole emirimu egyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yatulagira okubeera nga tugikola. Alama eyokusatu barakallahu fikum eraga nti imaani zaffe zikyali nnafu nnyo. Al-inshighal bidunya, al-inshighal bidunya. Tunashughulikana na dunia, tunapambana na dunia, tunakakambua, lakini tumesahau akhira, tunasahau Allah tabaraka wa ta'ala. Tuli munsi tunoonya sente, tunoonya ensimbi, naye twerabidde Allah tabaraka wa ta'ala, twerabidde nti akaseera konna tugenda kusinkana Allah tabaraka wa ta'ala. Kuna baadhi ya Waislamu wanaweza kumkutana, anasikia adhan, mazinyi analia
Allahu akbar, Allahu akbar. Ni tambihi, lakini unamuona anaendelea na kufanya kazi zake, anaendelea na kufanya amali zake. Allah tabaraka wa taala hawezi kuweka baraka katika kazi yako. Ukisikia adhani halafu unaendelea na kufanya kazi. Bamekaa Waislamu olwaleero subhanallah abakolera mu akedi iswala netuuka la hawla wala quwwata illa billah, ainamu akasalo ke pembeni n'akajjayo n'asalirawo. Alabanga bw'anaagenda mu masjidi okusala bakasitoma bagenda kugenda, agenda fiira bakasitoma ne badwa Allah tabaraka wa taala eyentegeera si yaffe abasiraamu. Ffe abasiraamu entegeera entuufu kasowulira ibaada yonna adhan mwazinya atukowodde galawo lekawo genda otendereze Allah tabaraka wa taala. Wasitiibwa Allah ajatteeka baraka, wasitiibwa Allah ajatteeka omukisa mu mirimu gyokola. Netuwangalira ku nsi nga tuli bubi, tuli mu mbeera nga teyeyagaza, tuli mu mbeera ekabya amaziga, naye nga ffe ffennyini abafuuse ensonga olw'okuba nti Allah tabaraka wa taala akyatukwatiridde mu mbeera efaanaganako bwetyo. Badwa Allah tabaraka wa taala tuteekeddwa okubeera abantu abeegendereza ennyo, tuteekeddwa okubeera abantu abagezi ennyo nga tunasinkana Allah subhanahu wa taala. Bwe tunasinkana Allah nga tatusiimye ge bayita amaziga, naye ng'ate n'amaziga ago maaso ga Allah tegagenda tugasa. Idhan we still have a chance, tukyalina chance. Tugezeeko okubeera nga we try to utilize it maximally, tukozese chance Allah gyatuwadde nga tetunnaba kumusisinkana. Bwe tunasisinkana Allah chance nga twagikozesa bubi, wallahi tugenda kaaba amaziga, naye nga amaziga tugenda okukaaba maaso ga Allah tabaraka wa taala tigagenda kutugasa. Alama ya 4 akabonero akokuna adamu taathur biqiraati alqurani alkarim. Tusome ekitabo kya Allah tabaraka wa taala naye tetukifumintiriza, tetukiwabudde. Tunasoma Quran bila tadabbur. Wallahi kitu ambacho kinanishangaza sana, unaweza kutana muislamu anasoma newspapers na tafakkur na tadabbur, lakini Quran kitabu ya Allah tabaraka wa taala kitukufu anakisoma kama anasoma habari ya kawaida. Asoma nga asoma mawulire agabukedde aga New Vision, naye ate era nga still waliwo asoma eggulire n'abeera nga ayeteekako obwongo bwonna. Katibu yagambye atya, omuwandiisi yagambye atya, naye ekitabo kya Allah tabaraka wa taala omuddu n'abeera nga akisoma la hawla wala quwwata illa billah, n'agaana okubeera nga akifumitirizaako. Omusiraamu wajja mu ssala barakallahu fikum n'agamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe Allah tabaraka wa taala mola wetu tunakuabudu, ai Allah gwe tusinza, wa iyyaka nasta'in, kama tunataka msaada, kama tunataka usaidizi Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye kikwewuunyisa omusilaamu ajja mu ssala n'agamba nti iyyaka na'budu, ai Allah gwe tusinza. Baada ya hapo akirudi nyumbani anafanya uchawi. Baada ya hapo akirudi nyumbani wansi wakyaliyo ebibbo. Nekitegeeza ki? Nti omuntu afumitiriza ku aya ya Allah egamba iyyaka na'budu, ai Allah gwe tusinza, ng'oli mu ssala, kitegeeza nti biri byonna omaze okubimenyawo. Toyina kyosaba, toyina gyosaba buyambi okujjako ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ni tarehe 1 mwezi ya Januari. Olwaleero
nakurumu January miladi naye bameka abasuze mu bivulu abasuze mu nkuuka abasuze mu mabaala abasuze mu loogi wakitiibwa Allah abanga akusaasidde nobeera ng'okyali mu bifo ebifaanaganako bwe biti wallahi webaze Allah. Waliwo ebigambo ebyagenze nga biyitiŋŋana nga bagamba nti ogenda mu nkuuka ogenda mu biduula kiri kalekaleko okusinga omusiraamu azze wano okusoma e Busega n'otunuulira obupumbaavu ng'obwo n'otunuulira entegeera enfunga eyo sisi tunawaita majambazi wale wajinga sasa wallahi ogamba oti omusiraamu asuze wano ng'asoma n'omukaarana n'omuntu agenze mu kiduula olw'ebigenderera byo. Which kind of jinga are you? La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi ma soka Allah agenda babuuza, ma soka Allah tabaraka wa ta'ala wallahi agenda kubuuza, and you want to be able to answer that. Tojja kubyanukulayo okina ng'osaasanya ebigambo unasambaza kalamu baina waislamu kwamba watu ambapo wameenda kule katika nkuka wanashinda watu ambapo wamekuja katika darasa hii. La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi mbele ya Allah mutajuta. Muombe Allah tabaraka wa taala wasamehe. La hawla wala quwwata illa billah. Muda ambapo tumebakiza katika dunia hii ni mchache. Nino tunila chance omuntu jakozesa Allah ka chance kamuwadde wallahi abirenga alongo nabiranga akola embeera efaanaganako bwetyo n'atamanya nti agenda kusinkana Allah gamba nti ba imaani nnene imaani ebaluma. La hawla wala quwwata illa billah. Ebaluma muki ng'okomparinga omuntu agenze mu nkuka n'atudde mu ddalasa maaso ga Allah mujja sasula, we muteetonde maaso ga Allah mujja sasula. Okomparinga omuntu agenze mu bwonoonefu n'omuntu asigadde wano okusoma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wala quwwata illa billah. Abuluganda tusabe nnyo Allah tabaraka wa ta'ala tubeerenga tukola emirimu egiyambako obukkiriza bwaffe okubeera nga bukola ki, okubeera nga bubeera waggulu nnyo. Baduwa Allah tabaraka wa ta'ala ensi eri tuwangalirako eyina nnyiniyo, eyina Allah tabaraka wa ta'ala eyagitonda eyagiteekawo fe abantu abagiwangaliramu anytime any day tugenda kumusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kabla ya kurudi kwa Wahabu, uliza nafsi yako, webuza bibuzo, ngenda kusisinkana Allah naye emirimu gye nkoze gimpisawo bate gimpisawo. Buli musiraamu afuna message eyo egenda ng'etambula egamba nti omuntu agenze mu nkuuka asinga omuntu azze wano buli agifuna n'agaana okujja wano wallahi maaso ga Allah ofuna omusango. wala yahmilunna athqalahum wa athqala ma athqalihim wala yusalunna yawma alqiyamati amma kanu yaftarun. Wanasambaza kalamu, wanasambaza habari, wanasambaza, lakini musambaze, lakini mbele ya Allah tabaraka wa taala mutajuta. Baduwa Allah tabaraka wa taala Allah banga atuwadde ekyengero eky'obusiraamu tukikozese tuleme kusinkana Allah tabaraka wa taala nga maaso ga Allah tabaraka wa taala tugenda kwejjusa. Ensonga eyokutaano barakallahu fikum adamu alqanaa, adam alqanaa oba adamu alqanaatu bilqalil. Allah subhanahu wa taala kyakuwadde nakyo nobeera ng'otuulira, nobeera ng'ogumiikiriza, nobeera ng'okola saburu ku kyo Allah subhanahu wa taala kyakuwadde.
tuwangala ku nsi ya Allah naye tulimu amadaala. Waliwo Allah byasukkulumya, waliwo abawakkatikkati, waliwo n'abasembayo. Ne Allah bw'abanga akuwadde ekitono kyakuwadde, gezaako okugumiikiriza ku ekyo Allah kyakuwadde. Gezaako okukola obugumiikiriza ku ekyo Allah kyakuwadde. Naye bw'onejjusa, bw'onaakaaba amaziga, n'ogaana okugumiikiriza ku ekyo Allah kyakuwadde, ojja kuba okoze bubi. Besa abooluganda, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga akugabiridde, gezaako okugumiikiriza n'ekyo kyakoze eki, n'ekyo kyakugabiridde. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti ekinyonyi oba kyetwaliise ndege, takhruju min awkariha jai'un, kinatoka kwenye nesti yake, kiva mu kisusunku kyakyo nga kiyala, tekirina kyakulya. Kisobola okubeera nga kirina abaana baakyo, naye ne kitambula ne kibuuka ne kigenda. Kinatafuta riziki, kinatafuta chakula, kinoonya kyakulya, kitwalira abaana baakyo balye. Kinoonya kyakulya, kisobola okubeerawo. Naye gwe omuntu tolaba nti weewuunyisa. Omuntu akiira ku makya ng'alina kawofiisi ke waatuula, omuntu akiira ku makya ng'alina omulimu gwe, n'agaana okugumiikiriza n'akaakatono Allah subhanahu wa ta'ala kaabamuwadde. Tolaba nti oba okoze bubi. Bwe kibeera ng'ekinyonyi kibuuka ne kijja ne kinoonya riziki yaakyo. Ne gwe omusiraamu, Allah gwe yasukkulira mu bitonde byonna, la hawla wala quwwata illa billah, n'ogaana okugumiikiriza n'akatono, tolaba nti oba okoze bubi. Abakyala, kina maama bawangaalira mu maka gaabwe. Kisoboka okubeera ng'omusajja gw'olina ewaka, embeera gye mulimu eri awo bwetyo bwetyo. Teekeddwa okugumiikiriza, lazima ufanye subra. Oteekeddwa okugumiikiriza. Lwaki? Kwekyo bbaawo kyakuwadde, kyakulekedde. Usikuwe na wasiwasi. Tobeeranga ne wasiwasi ewaka. Tobeerangaawo n'obeera n'okubuukawuuka ng'oli eka. Bbaawo kyakuwadde kyekyo kyafunye. Barakallahu fikum. Tuliya nakyo. Gezaako okubeera ng'otebenkera nakyo. N'ebiseera ebisinga kuna baadhi ya wakina mama wanapiga hadithi, baina emboozi gye banyumya nga bayine bakyala bannaabwe ebbali. Lwaki? Anti munnange nze bba wange byampa tebimmala. Anti munnange yandekedde siringi 6, yandekedde 1,000, n'atasobola kugumiikiriza mbeera eyo. Gumiikiriza, barakallahu fikum, kubanga n'abantu bebeegomba eyo haali bagiyitamu, eyo embeera bagiyitamu. Teriyo muntu agenda kuva eri asange kaweevu 10 ku 10. La, unaanza chini, otandikira wansi nojjanga weezimba nga bw'osaba Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'abaraka n'ofuna. Naye gwe onaalowooza nti oyagala otandikire mu magoba, n'ogaana okugumiikiriza, n'ogaana okwekusa n'akatono, ojja kuba okoze bubi nnyo, era ojja kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala si musanyufu gy'oli. Ensonga endala biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, tuulul amal. Waliwo abantu abawangaala ku nsi ne balowooza nti eno ensi yaabwe, ne balowooza nti eno ensi bagenda kugiwangaala lubeerera na lubeerera.
bw'otunuulira emirembe egyatusooka ashabu takabbur ashabu ljababira ashabu lautad balowooza nti ensi ya allah bagenda giwangaalako lubeerera na lubeerera. aina hum lan, wapo wapi sasa? Balidawo olwaleero, wapo kaburini wote, bonna bali mu kaburi. Allah subhanahu wa ta'ala yabatwala. Kati omuntu omusiraamu omukkiriza ateekeddwa okumanya nti eno ensi ogiwangaalako kaseera katono, myaka 20 40 30, n'oripotinga mu maaso ga Allah. Naye bw'onaabeera n'essuubi nti eno ensi ya Allah ogenda giwangaalirako paka, tojja kukola mirimu mirungi. Naye bw'onaamanya nti enkya ogenda kufa, kijja kukuyambako okukola emirimu emirungi. Alhamdulillah, leo umepewa na uhai, lakini kesho utakuwaje? Enkya ogenda kubeera otya? wama tadri nafsun madha taksibu ghada. Wallahi omanyi nti enkya ogenda kubeera wa? Omanyi nti enkya oba essaawa eddako mu maaso ogenda kubeera otya? Idhan tumia chance ambapo umepewa. Kwesa chance Allah jakuwadde okulaba nga okola emirimu gyemirungi, Allah gyayagala, Allah gyasiima, ogende okumusisinkana. Barakallahu fikum, nga Allah subhanahu wa ta'ala akusiimye. Naye abooluganda bwe tunawangaala mu nsi nga tukola emirimu emirungi, Allah gyatusiima. Tuwangaala mu nsi naye ng'obudde bwaffe bwonna obusinga tubumala mu byamizannyo, byakunyumyanyumyamu. Tewali budde bwakusoma Qur'ani, tewali budde bwakusoma adhkaari, tewali budde bwakujjukira Allah, wabula obudde bwe tulina bwakunyumya mupiira, bwakusamba mupiira, bwakunyumya mboozi zitatugasa, bwakugeyaŋŋana, bwakukola nsaaro makukuuzi makonda. So si budde bwakujjukira Allah, so si budde bwakumanya nti akaseera kagenda abooluganda, akaseera kaweddeyo. Tukese chansi Allah gyatuwadde nga tetunnaba kubeera nga tumusisinkana. Bw'ati omuddu bw'agenda okusisinkana Allah ng'akadde Allah ke yamuwanga akyali ku nsi, huwa aasha 40 sana, yawangaala emyaka 4 mu nsi ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumubuuza min khilali 40 am, katika miaka 40 ambapo umepewa katika dunia hii. Emyaka Allah giyakuwa miaka 40, wagikolera muki musiramu? Ti Allah wange nakola ABCD, Allah wange nakola kino, Allah wange nakola kino. Nenga biwakola Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwejjana oba agenda kuyingiza muliro. But do Allah, let us try to be keen and conscious about what we are doing. Twera abantu abali makini ennyo, abantu abali brilliant, abantu abagezi, tukole emirimu gyaffe twesirikire, tumanye nti akaseera konna tugenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo abaganda baffe abeesunga, waliwo abaganda baffe abaagala nnyo okubeera nga bahudhuriya mu darasa efaanaganako bweti. Ni wallahi darasa yatuuse nga bali wansi wa ttaka, abamu darasa atuuse bali mu malwaliro, abamu darasa atuuse bali mulago bawanise ebigere, bali bakaba maziga. Negwe Allah gwasaasidde n'obeera ng'otuuka ano olwaleero n'otuula wansi n'osoma Allahu akbar, okoze maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Baduwa Allah tabaraka wa ta'ala tubeera abantu abagezi, tunabeera abagezi. Barakallahu fikum. Tujja kusinkana Allah tabaraka wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutuwa ejjana. Ensonga biidhnillahi tabaraka wa ta'ala التواجد في البيئة التي تعلو بها المعاصي. التواجد
في البيعة التي تعلو بها المعاصي. waliwo abantu abawangaala olwaleero naye ng'ate owawangaalira wajjudde obwonoonefu, wajjudde okujooga Allah. imaani zaffe, imaani ye yange tesobola kweyongera okujjako okubeera nga ekkabusi wansi. waliwo abantu bawangaalira mu mazingira naye nga environment society gye bawangaaliramu mujjudde okujooga Allah. nomubuuza owaayi wantu wewangaalira nga wakyamu nga wabi, anti munnange seeka wenfuna akasente, wenfuna emirembe nenfuna akasente akalabirira abaana bange, naye nga abantu bawangaaliramu ewantu wawangaalira wajjudde okujooga Allah. naye nga nti ensi ya Allah nnene, ensi ya Allah ngazi. nekitegeeza ki? nti omuntu alina chance ey'okubeera nga agenda wonna waba akoze eki, bw'aba ayagala n'atandika okubeera nga atafuta amayisha. imaani yange yiyo ejja kuwaagulu, barakallahu fikum, nga society mwewangaalira mwe muli abantu abasoma Qur'an, mwe muli abantu abasoma eddiini yaabwe, mwe muli abantu abatuula wansi ne bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala. naye omuntu wawangaala nga bawangaaliramu bajoozi ba Allah, ne wabanga abadde asaala tayimu etuuka eyasaalanga jamaa n'abanga takyasaala jamaa. lwaki? abadde mu mboozi, alikuwa napiga hadithi, alikuwa nababika, alikuwa nacheza, alikuwa nafuusa alikuwa. naye nga lwaki? abantu bawangaaliramu bakyamu, abantu si balungi. baddu wa Allah, environment matters. imma okubeera nga esababisha maaso ga Allah n'oyingira ejjana, oba okubeera nga oyingira omuliro. kati weesalirawo, barakallahu fikum, wowangaalira wafaanagana watya? wowangaalira ne famire yo, wokolera emirimu gyo wafaanagana watya? bw'onaatuula wansi n'ofumintiriza n'omanya nti mu butuufu akadde kennina katono. bw'otunulira mu society wempangaalira waliwo okujooga Allah. emirimu egikolebwawo ginapunguwa imaani yangu, gikendeeza imaani yange, n'osalawo n'ovaawo. omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama lamma haajara min Makka ila al-Madina, bwe yava e Makka n'agenda e Madina yanyolwa nnyo, naye ate bwe yatuuka e Madina n'atandika okubeera nga akawwa bi'atul muslima, n'atandika okubeera nga ateekawo environment y'ekiyisiraamu mpola mpola. naye akhiran yagenda okuva e Madina n'adda e Makka ng'obusiraamu masha Allah kati gwe tobeerangaawo n'ogamba nti wano wentebenkerera. naye nga wotebenkerera okujooga Allah subhanahu wa ta'ala, wotebenkerera wajjudde abantu abakola amazambi agajooga Allah subhanahu wa ta'ala. baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, eneebeere tambihi lana, information, point of information eri bakadde baffe. Allah subhanahu wa ta'ala basitudde amadaala, era ojja kwesanga tezimu ku nsonga lwaki tukyali bubi, lwaki imaani zaffe zikyali za wansi, nga basahaba abawangaana omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama balina imaani, ate nga imaani zaabwe zabeeranga waggulu always. nefe olwaleero bukeera ku makya olunaku olw'Essande, imaani ng'eri mu 95 naye bugenda okuwungeera nga n'abiri tegawera. nekyo ekireeta ekyo tubeera abantu abageza akaseera konna, tubeera abantu abeegendereza akaseera konna nga tuwangaala mu nsi ya Allah subhanahu wa ta'ala.
siffe abasoose okugiweeramu, siffe abasoose okugiwangaaliramu. Tukozese chansi Allah gyatuwadde nga tukyali balamu, tukole ibaada zaffe nga tukyali balamu, tukole emirimu gyaffe nga tukyali balamu. bwe tunaakola ekyo barakallahu fiikum tujja kusinkana Allah tabaraka wa taala nga Allah subhanahu wa taala atusiimye, tujja kusinkana Allah tabaraka wa taala nga Allah subhanahu wa taala agenda kutuwejjana. baduwa Allah tabaraka wa taala hani'an lilladhina yabquna ala anfusihim. Ndugu zangu katika imani, kuna baadhi ya waislamu wanalia, wanadondosha machozi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna baadhi ya haramu, waliwo ebya haramu bibakoze byebakola Allah subhanahu wa ta'ala biyagana, naye ng'ekibakaabya bakaaba kwamba waliwo amazambi ge bakola Allah subhanahu wa ta'ala gebaziiza. Muislamu anaweza kutulia, asobola okutuulaawo, anaanza kufikiri n'atandika okulowooza mu 2020 mu 2020 fulani nali nnyo omwenge, nali ndi mwenzi, nali nkola kino, naye ng'ekikaabya kullama tatadhakkaru, ukikumbuka buli lwolowooza okaaba amaziga. Onaomba Allah tabaraka wa taala akusamehe, osaba Allah tabaraka wa taala abeerenga akusaasira, abeerenga akusonyiwa. Kitegeeza nti weesiimye. hani'an lilladhina yabkuna ala dhunubihim. Unalia machozi, unadondosha machozi. Kuna baadhi ya haramu ambapo umefanya, kuna baadhi ya haramu ambapo unaendelea nayo, kuna baadhi ya waislamu ambapo umewadhulumu. Notula wansi n'okaaba amaziga, naye ng'ekikaabya amaziga olwa haramu, olwa mazambi gokola gewakola, gokola gogera gomakola, naye ng'ekikaabya amaziga okaaba osaba Allah tabaraka wa taala abeerenga akusonyiwa, abeerenga akusaasira. hani'an lilladhina alimu anna shamsa alhaya sataghrubu amma qarib. beesiimye abadduwa Allah baani abo? lilladhina alimu, abo abamanyi nti anna shamsa alhaya, kino ekitangaala ky'okunsi kyemulaba olwaleero, sataghrubu amma qarib, anytime kigenda kuggwaawo. فمهما طال الليل فليل الظلم مهما طال والله لا بد أن ينبلج الفجر. unafanya haramu, unadhulumu waislamu, unakunywa pombe, unafanya zina, unafanya takabur, lakini kuwa makini kwamba dunia hii ni mapito, tunapitia tu hivi. Kuna siku ambapo utauliza maswali, lakini huwezi kujibu maswali hii kama umeishi katika dunia hii, unafanya kazi ambazo zinamghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bonabo wangala kunsinga okola emirimu eginyiza Allah, ng'okola Allah ojja kumusinkana nga Allah subhanahu wa ta'ala si musanyufu gy'oli. Wallahi omuntu akwatibwa aba n'essanyu, ana furaha katika moyo yake akiona waislamu wamesanyika katika ardhi hii. Wallahi tunafurahi bwachi olaba ku musilamu munno, naye nga subhanallah musisinkanye mu kifo ekyo ekyalagirwa ne mwenyumizaamu imani ne muzizza obujja. Naye nosanga abantu
basisinkana mu bifo omuli okujogerwa Allah tabaraka wa taala, awaffe ekifo omuli oba awali awakolebwa amazambi. Banange barakallahu fikum, webaze Allah bwobanga okyali wano, bwobanga okyawangaya mu bifo nga bino, era subhanallah byeyimu ku bifo ebiraga biidhinillah, oba oliawo obukkiriza bwaffe biidhinillah bunapanda shweya shweya, pole pole, obukkiriza bunapanda pole pole, mpola mpola. You have to make sure nti obukkiriza buno solonga azibwambuka weewalanga nnyo okubeera nti bunapungua ate nga budda wansi. Lafuubana nnyo, lazima upambane, lazima ushughulikane, lazima ujikamue sana okulaba nti at least obukkiriza barakallahu fikum bubeera bubeeze ki waggulu. Bwolabanga at least oyinamu ebikutataganyiza, unywerera osaba nnyo Allah akunyweze. Naye bw'onakka wansi bw'oti, muntu yali omusiraamu asaala, ayimuka ekiro n'asaala asoma Qur'ani, aleeta adhikaari, ne bukeera ku makya nga ne swala tokyagisaala, kijja kuba kibi nnyo. Weekiipingire mu ka situation ako, ogenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah tabaraka wa ta'ala akusiimye. Maliriza ebigambo byange barakallahu fikum nga namira omwoyo gwange n'ojjamu okweraga tya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okumanya nti hadhihi dunia hii ambapo tunaishi muda wake ni chache, muda wake ni mdogo, ni mfupi sana. Lazima tutumie fursa hii kabla ya kurudi kwa Wahabu. Ukirudi kwa Wahabu kama ripoti yako ni njema, unapanda pole pole, lakini utajuta ukirudi kwa Wahabu kama ripoti yako ni njema. Wal'iyadhu billah. Barakallahu fikum wa kathara Allah